Muwanga Kivumbi bwe yavudde mu kkomera nkiretere mu kya Bigirwa wabadde oyagala ave asirikaga bannange mbadde mu kkomera mbonyebonye nnyo era kaakati ebya struggle mbivuddeko kuba kye baagala okuwuliza abantu. Muwanga Kivumbi kye yakoze omuntu yenna ng'akimanyi talina musango gumuvunaanibwa asobola okukikola. Omanyi lwaki tebaagala kuta Muwanga Kivumbi? Tebaagala kuta Alex Waiswa Mufumbiro? Tebaagala kuta baana ba Nuupu? Kuba emitima gyabwe tegiriiwo kulwa kuvujjirirwa ssente bwa Museveni. Bandabe bampeeyo nsirike. Baliwo kulwa Abannayuganda ababonaabona bali mu kukkiriza okunyigirizibwa olw'ensonga nti bakimanyi nti byonna bye babanenya tebabiza. Nze ndaba nnyo movies, ndaba nnyo films, naye sirabangayo firimu omuli character gye batomentinga, gye batochalinga, gye bahumiliatinga, gye baabusinga nga ku nkomerero ya movie tewangudde. And life is a movie. Kati nze kubuuza omanyi omulimu Bigirwa gwakola nti kati this is his business wajja ssente ndaba masuuti. Omuntu ng'ovuga emmotoka nga tolinayo dduuka nga tolinayo business kagubeere mu ddala gwa capati oguleeta emitwalo 2 buli lunaku ng'emmotoka yo ebeeramu amafuta ng'osobola okutambula. Osobola okungamba nti n'omuntu oyo asobola okusavayivinga omwaka gumu myaka 2 ng'essuuti abaaja ajambadde bulungi nnyo essaati afunyeeyo n'empya naye nga talina mulimu gwonna. Bwe muddowooza Bannayuganda basiru tebalaba. Kakati bakabanda beebo be batamiivu b'okumufu be bali be Bigirwa be Luswa mulimu ab'amasuuti nga bw'olaba Munyagwa Mubaraka. Kyosiga gamba nti kyokungula akungule kye yasiga. We are not going to feel sorry for her. We are not going to like shower her with pity. Wangadia kantu katono nnyo ke nsobola ku appreciatinga nti at least osobola okufuna mu kyebandiise moral authority n'ogamba nti ebintu sibitambula bulungi n'ogamba nti nkitadde. Omuntu bw'akuleetera omusango nga tonnaba kumusalira musango sooka omuwulirize. Jukira bwagoba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu maaso go n'obukambwe obw'amaanyi naye nga weefudde eyali talaba bigenda mu maaso. Nze ngenda kwebaza muganda wange era mukwano gwange era president wange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti okuva lwe yajja mu by'obufuzi wajjawo akatambala k'obutamanya abantu ebintu kati babiraba. Omuntu yenna bakoze ebintu omuntu yenna ajja tolaba Wangadia era ajja tumulaba bwe tuti abaana bazanya buzanyi ninda ebintu ebi abadde batagwe. Olabye n'omusumba eyalumbye president waffe omukazi waliwo omusajja yabawuwe n'agenda bw'ati kalina njagala okubuuza eyo kati yenjiri gye mubuulira mwe mwennyini mugamba nti Mukama Katonda akujja mu bwabu n'akujja mu banaku n'akutuuza n'abalangira ekyo akikola otudde waka. Naye olaba Pastor Bujinga apowa. Olaba Bujinga yali amutaddeko amaanyi ya Rabbi yakkiriza n'ajja ku pulpit n'agamba ntayi omusajja omwogerako bwongeze endulu yonna neegira abasajja. Katonda yamusaasira yalina Katonda omusajja yayogera ku Kyagulanyi ne bamubanja Pentagon ndowooza nga ne mutulo yebaganga Pentagon n'atuuka noga Pentagon yenyoko walumba. Sajja yagenda yali ku pulpit naga banange nina ebizibu. You are watching The Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now. Oli Munnayuganda wangalira mu diaspora, America, Canada, Australia, UK oba Germany ng'okola emirimu 2-3 wabula nga tofuna kadde kawummula oba kwebaka naye nga tokyasobeddwa lwaki ssente z'olina ku akawunti yo tezeeyongerako? Toli wekka, bangi ku ffe twaveeka n'ebirooto eby'amaanyi wabula oluvannyuma ne twesanga nga tukolerera kusasula bills zokka. Tusuba okubeerako ne famire zaffe era nga tuwulira tetulina kye tuyinza kukola kukyusa mbeera eno wabula singa nkugamba nti waliwo enkola esinga
esinga eya franchise digital business ebaddewo okumala emyaka 5 mugumu. Mu nsi yonna esobola okuyamba okukolera ewantu wonna kasita obeera ne laptop oba essimu ssaako ne wifi nga okola n'omulimu gwo ate ekirungi nga teweetaaga bukugu bwonna wa tekinologiya ng'ezimbiddwa okuyamba abajja ku kyeyonga ffe okwekolera ensimbi esasula obudde bwo wamu n'ebyo by'osobwa. Tukutendeka ne tukuwabula ne ku buli mutendera ng'oyambibwako abantu ab'enjawulo abategeera gy'ova. Tetusuubiza mpewo wabula yeno sisitimu gy'osobola okutandika okuyiga leero. Bw'oba okoye okukola essaawa ennyingi nga teri kuwummula nga te tolina kyolaga kizivaamu, nyiga mu linki eyo wansi okumanya ebisingawo okuba ku simu ya Gerard Seguya oba gwe mumanyi nga Kakalamu the Answer ku +1647 821 8189 oba kyalina omutimbagano www.g-viepena.com. Kale tubanirizaako nnyina gye musinzire okukwata nga mutulaba makya g'olunaku olwaleero, tumbira olunaku olwaleero, etuntu ly'olunaku olwaleero kisinzira ensi n'essaawa z'osinziddemu okukwata nga otulaba olwaleero. Yakansweti no muli bulungi, nze Kakalamu the Answer, ndi ne mutabani wa Mbega mukulu Alozias Matovu Junior gwe tuli naye gwe tugezaako okukwata tukwasaganya mpolampola. Buli weekend tufunayo obudde ne tukwatagana lyafuuka ekatala tugezaako okukwata tukubaako ebimu ku ebyo ebibaddewo over the week ne tubiraba. Naku zino no tukize tugaane ffenna tewakyali alina budde naye ebisinga tubyesanga bwesanzi nga tugenda tukaku kati kangambe nze ku Friday lwentandika okugoberera biki ebibaddewo kati nga mmanyi ku Saturday ngenda kusanga nga ndeme kubeera green nebyekanga ate ono bamukoze eki nono nebamu bwetyo ne bwe tufuna bw'ogenda ng'oyawukana n'ebintu ebimu naye nga tomanyi kizze kitya before wabeeranga awo nga buli ekiguddewo oba okimanyi buli ekibadde nga tolina byakukola nnyo kale oba n'ebyokukola naye nga naye nze kantitwale bwe nti ebigenda mu maaso eka ffe abali mu diaspora tubitegeera nnyo n'okusinga abali ku ground. Kisoboka tekitwetaagisa kubeera Kampala lunaku lulamba, tekitwetaagisa kubeera ku TV oba ku social media lunaku lulamba, kikwetaagisa kubeera ku mikutu ng'egi okumanya ekigenda mu maaso. Kati nze buli lunaku mpitayo ku Twitter nendaba ebigenda mu maaso eyo gwa ngamba mbitegeera. Sirina kintu kyogenda kuŋŋamba okuleka nga kiguddewo overnight nembeera nga bamanyi nti oluusi nabadde neebase ngenda okukizuukukiramu nga kibaddewo naye ate ne bw'oba okiŋŋambye era tekimbeerera kizibu kukitandikako kukitemaatema olw'ensonga nti nno Uganda okuva ku mwaka gwa 8 nedda si 8 kangaye kale kuva ku 86 okutuuka olunaku olwaleero njimanyi 86 okuva Museveni nga awambye okutuuka olunaku olwaleero Uganda tolina kyosobola kunnimba, Kampala tolina kyosobola kunnimba. Kuba n'akeedi ezasooka okuzimbibwa mu Kampala ndowooza gyewandiise nga akeedi eyasooka okuzimbibwa mu Kampala olwaleero wetwogerera n'okugimenya baagimenya. Gye bayita akeedi bagiyita Capital Arcade yali ya Sebalamu, John Sebalamu, kati baddamu era ne bagimenya. Yali ku Bene Kiwanuka ly'edduuka oba yessemaduuka eyasooka okuba nga azimbiddwa ku luguudo lwa Bene Kiwanuka ng'asussa amaduuka agasukka 10. Nga bonoga nti amaduuka omanyi luli awo n'ebiyumba byabanga bonoga byamwamba kikalina 1-2 naye nga bonoga nti kati bazimbye kyewandiise akeedi era ye yasooka bagiyitanga Capital Arcade. Bwevaawo ne bajja eno wansi ne bazimba Skylight Arcade, kale ne bigenda nga bikola ki? Tosobola kunnimba ku Kampala ne bwe oyagala otya wonna awo abalema we baabeeranga bagiranga ensonzi we basaliranga enviiri wano kati twandiyise Chinatown ewali bagita Shoprite. Awo nze nasalirako enviiri awo ku Shoprite bw'ekigambo omuntu ayinza okulowooza nti nno byakulimba ng'abasala enviiri batuula awo lunyiriri abasajja babeera ne makansi basalisanga makansi babiyita batya kiri awo bakikwata bwe batye naye nga amannyo gaakyo gaagala okufaanaganira ddala ne gana amannyo ga mashini zino ez'amasannyalaze naye nga oli agira bwa nagenda nga akusala enviiri kati awo wonna omwala
ogwa hamu awali twayitangawo nga kasasiro yajjudde wansi. Hamu agenda okuzimba New State Supermarket eyo gundi yasookawo wansi gye wandibadde ogaa nti Akedi yasookera wansi. Nze nasooka okubeera general manager wa New State Supermarket. Kakati awo Kampala mbanenda kwogera ku Mega Standard wamma nenzijukira nti wamma yegwe yasooka okubeera kati mu Mega Standard nze nasooka okubeera their media manager. Wenavire Uganda nga ndi media consultant. Omusajja Amponye yafa yali kyaliyo. Aponye teyali kyali wange. Wagufuna otyo ogwo. Ate si yali nannyini supermarket. Aponye ye nannyini kizimbe. Ina wamma eri Mega Standard yali waggu. Nizo na manager wazo. Aponye is a landlord. Business y'abasajja balala. Mega Standard. Oba Mega Supermarket olwaleero. Zazana gwe yali azikolera eya waggulu zonna. Tesibeera ssente, beera service, gubeera mulimu. Guba buweereza. Munaye muntu akulaba. Omusajja wabajja mu mikolo kiki? Abasajja bali babiri. Naye yali asinga okunzikiririza mbamuyitanga Mr. Rwangoga Ambrose. Banyankole. Bakiga. Kati omulala bamuyita Kayesu. Kayesu ne Rwangoga. Rwangoga was a very brilliant man. Nendooza ate nga ye Kayesu amusingako kiwandiise ssente ne connection mu gavumenti. Kati Mr. Ambrose Rwangoga bamugamba yali agenda kukola bali bagenda kukola Rafford Draw nga banoonya MC. Rafford Draw? Waliwo emmoloka gye baali bagenda okugaba. Kati banoonya MC agenda okukola ki? Kola obw MC. Kati engeri gyekiri nti ebukalango bobi gye baasabiranga ebukalango. Kati naliko ebukalango nenkolera gayi bamuyita Richard Masembe obw MC. Richard Masembe kati omwami oyo wandabira ebukalango. Kati ng'ayagala nnyo abantu ebukalango. Na tunyumyamu awo katono nnyo. Kati Richard Masembe ndowooza ate ye yantwala ewa muzeeyi oyo Rwangoga Ambrose. Naye baba bakolera Abakiga zissebo. Nabakolera era tebatoma. Kituufu. Nabakolera Mega Standard yatitimuka nnyo wali weekubira nnyo side. Nabataasa. Obulango wabuteekanga ku ddembe kokka. Olimba. CBS nagiwanga obulango. Sapiensia nagiwanga obulango. Yali expensive. Simba. Yali expensive. Aye ne Simba nagiwako ku announcements. Simba red card zayo zezimu ne CBS. Tebakulimba. Simba mpozi nnaku zino ng'ekyuseemu. Simba ssebo okuteekayo kye bayita commercial akalango. Si ebimu. Naye nagiwako ku announcements. Nze redio zange ate n'ekirala bakama bange abo baali basajja bagezi nnyo. Baali bamanyi kye bayita market like they were strategically. Okoze ebintu e Kampala okutte ku ssente ziri serious. Mbikoze. Oba we mazijukira ne studio area ya music. Contact film naye yakubira ddala e Kampala ne Kwanza ng'omuntu yesirwaza kwesirwaza naye owulira ekigambo contact film. Twakwatako market ya Uganda okumala omwaka mulamba nga buli muntu alowooza ku contact. Okumala omwaka mulamba. Ennyimba wazikumba nzikolera ddala. Twazikola naye nja kugamba nti ennyimba ze twasinga okukola ezasinga okutunda contact ate mwatuzaabanga complimentaries. Just nti kankolereyo okwono. Nga neweesanga n'okwesanga nga mmwe bannannyini business mutaddemu. Kati olaba oluyimba lwa Ziza Zion. Kumira omukwano? Yegwe. Yego wange asingayo mu bangi. Kati oluyimba olwo omanyi contact films eyo tulina engeri gye twatandikamu ekintu ekyo. Initially twali abantu babiri. Nze ne Kim XP. Kakati buli muntu yali alina strengths ye. Kati bwe bangoba ku Radio Sapiensia bampa kyewandiise retirement package yali ya miliyoni ndowooza emu mu emitwalo 49. Obate. Mbate mirembe olwo nno bansasudde emyezi gyange gye naleka simazeeyo. Jjukira bansalako mu gwa September, I think September. Bansalako mu gwa 9. Yeah, September right. Kati
nke contract yange yali ebuzaako emyezi ndooza gyali ng'etaano oba mukaaga okuggwa nafunanga emitwalo 3 nga 8 sapiensia kati bwe baagamba nti bagenda kulinyiwenga contract yange ne bangamba bagenda kumpa kyewandiyise gratuity ze sente ze bakuŋŋaanya ng'akasimu kati ne bakuŋŋaanya omusaala gaabwe gwonna gwe bandibadde bampa mu bbanga eryali lisigaddeyo kuba gavumenti yanta ne yagamba nti tumulese addeyo akole ku mpewo ate ne babagatte mumuwa omulimu ye persecution ya Museveni nti gavumenti yakuta Matovi yakuta ne bakuwa n'ebbaluwa ekukakasa olwawo mwebamu abaali bagamba ku lwakabaka tagenda bugiriri mbu twakuma omuliro mu bantu ne beekalakaasa kati gwe okitegeera nkimanyi bulungi nnyo kyobulaba nti Museveni nze simanyi kyasobola nakunnimba kumuwagira tosobola kunnimba nti osobola okuŋŋamba nti nowagira Museveni sisobola ne bwakola atya kati ate si yekka gwe nkyawa ye nenkyawa mutabani we nenkyawa n'abazzukulu be oyise mu bizibu kululwe akali musebo okamanyi kibaka kululwe naye sebe ekibuga kyali kikyoma ekibuga kyali kati kakubulire radio zifuuse abantu tuli wano nakulabye manyine kiri eno bananga kiri eno kati gano eno batandise eno polisi yemate bagamanga manyi nze bwe nava ku mpewo nali ntaddeko radio ki yali CBS nga mpuliza gayo no bamuyitaani Martinus Kakintu naye akolezezza nange saakoleza nati kati kakubulira kakatono nali kusomera lita Stoma School nali nsomera Kawempe Lugoba naye nze kye nali mpulira abantu bya mu radio kati ku ssomero lyonna lyonna nze Munyala eyalimu Munyala nga bakumanyi nti oli Munyala gazayogera naye nga bunyinyi nabeesoma nabo nga bagamba naye Munyala kusangibwa mwe mwatugobya ku radio mwatugobya ku radio kati ate Gulunde Kayunga nzize mu kibuga nga n'ebigambo ebimu engeri gye nkulaga abazadde nga babyogera kati waliwo nga ekigambo kinakozesanga ennyo ne bakingobya mpozi nawuliranga nnyo nga bakikozesanga ewaka mpozi kati nga nkyogera naye nga abantu baggaali bagamba n'empozi kitegeeza ki kati ebimu neŋŋenda nga kati gwe wamwe empozi kitegeeza ki wali okuliddeko ewantu nga boogera ekintu naye nga naye tomanyi kitegeeza kati bwe ekito bwe kyabeeranga kati nga buli mpozi kijjira mu mbeera mpozi gundi ye mutwe wa gundi kati oba kozi kati kyekyo kyenakikozesanga nnyo kaabaana ebigambo byoyogera biva nimbagaze ndi Munyala Munyala be baani ngenda okwesanga bakusomera eddamba Munyala nze kati olutalo mwe mwatugobya ku radio kati nga tole bwayi ng'owulire bwayise pwa kati simba nga njiwuliriza nnyo nga bagamba kati babakoni nalugwa kakati mbadde nsala nga ngenda kusimba wano nga mpita ennakulabye kitandise ekibuga ne kikyoma nali kushaya Martinus Kakintu era bino bintu bibiri byenzijukira omwana yagamba Martinus kakoye wanji wano ku paaka enkadde ka polisi bakokyeza Martinus kangamba musajja atwakwiraga banange nedda temukola ki omulala nakuba Martinus wanji munnange tuwulira amawulire agali awo nze ndi wano nateete ku polisi eyaka omuliro abantu baayokya polisi ndowooza eziwera 50 mba nkyali awo ngenda okulya Martinus nti wanji omanye ekiri ekyotera polisi bagikumya omuliro gwe it was all over era bannange abana abasajja Katonda abasaasiranga nga internet yaliko by then kubanga nze ge ekyali ku radio abamanyi ebyomunda bakugamba nti Museveni nkolo yadduka n'afuluma eggwanga ng'amanyi bamuggyeko kikyali siriya era ekyo mu nsonyiwa okwogera kino naye akaseera ako ke kankakasa nti Dr. Kizza Besigye ebya opposition ye biralamu naye ate bino tebyali bya Besigye byadduka time nga bikatulira omuntu ng'obadde oli ku opposition n'ofuna akabiri n'ofuna omukisa ogukoleeza ekintu osonga mbeere you own it but that was a headless riot sinjja nagiyita demonstration it was a riot kati ate abasinga okuleeta obuzibu
Gochimanyi nti nno mweyo riot mulimu n'abasirikale ba Uganda abafa. Enajana nkumbi aba military police mulimu abasirikale abafa. Ng'abantu be babettira bantu naye tebasobola tebabyogera atenga so mu atenga sibo bidi atenga 10 nga waliwo ekigambo ekikuwonya mufaliso aliwa ebyo byakulimba ebyo bimuwe bijira mu bana ba propagandists abagamba mbusima bateekawo road block nga baga nti yogera mufaliso kati njagala ondetereyo omuntu omugwe bakibuuza kati swali kusomera tukiraba propaganda bagamba nti bwayise nti baseeyo omuntu bamubuuzizza nti yogera mufaliso nakiyita omufalaso ne bawutula ne basabula nedda tekyatuuka mu mbeera eyo ababikola ebyo baba baagala kuvumaganya ggwanga erimu against other mawanga nkubuulira because nga bwe nkugaye nti singa opportunity eyo Besigye yagikozesa osanga olwaliro yandibadde president kubanga ekyokwookya amasiro tekyagira nnyo ng'ate ati ekyokwookya amasiro kyanyika mitima gy'abantu era tebaaliwo kwekalakaasa okitegeera naye ekyokugaana kabaka okugenda ebugerere ekyo kyo kyali kiralamu era ndowoozaobwakabaka waffe tebwafuna popularity tebusobola kufuna bizibu byaffe ebyo si kyekyoka nze ntobye n'obunyala buno mu nsi ya Mukama tolina kyogenda bukozesa kubanga gwe Ssaabanyala wamwe omumanyi ye mwami Kimeze si musirikale naye si musisinkananga naye si musirikale bangamba musirikale he's a captain wano nina abantu abamu abambuuza banewe bali kutwogererako Munyala naffe gye tuli ninga lwaki temwogera tebasobola kwogera lwa nsonga kino mukiwulire mukikkirize mukigaane teriyo bwakabaka mu Buganda obwakabaka bwa Buganda buka teriyo bufuzi bwasikira no mu Uganda busobola kubeera popular kwenkana bwakabaka bwa Buganda. It is by virtue of creation nti no bwebutu bwe bwajja mama wange yali yogera naye luli yakugamba yabyogera nabiwulira agamba nti naffe twetunike mbufe ati Buganda twabawamba tewali nnyo njawulo eri awo naye nga kyetegeeza kikino nti bw'oba otunulira setup ya bwakabaka bwa Buganda kibula nti n'abantu bangi bawala n'obwakabaka bwa Buganda. It is a full government within a government. Balina amakooti balina ministries balina ebintu ebivaamu ssente kati tunulira obwakabaka bwa Tooro si bwakabaka obukama bwa Tooro obukama bwa Tooro biki Buganda byerina bo bebatasobola kubeera nabyo ettaka balirina balina enkiiko zaabwe naye lwaki ebintu byabwe tebikolanga bya Buganda. Genda e Bunyoro balina kabaka e Bunyoro balina omukama wa Bunyoro naye gwe olowooza nti bo lwaki tebalina nga baloga nti olukiiko lwa Bunyoro lutuula wano palamenti wala owuliddeko bajeti ya Bunyoro as a kingdom kati wala owuliddeko bajeti y'Obunyala mbuuza abantu batulaba njogera nange wala owuliddeko ku bajeti ya Obudingia wala owuliddeko nga baga nti they are reading a budget Obudingia gye bulinabo gye bulisebo era nabo minority balina ennaku nganze Busoga weeri wala owuliddeko ku bajeti ya Busoga as a kingdom ne Buganda yakamala ennaku ez'okusoma bajeti ya Buganda kati kitegeeza ki nti okusobola okutwala position ng'eya Buganda tewetaagisa kukoppa wetaagisa ku strengtheninga nammwe ebyammwe bye mulina kati oba tutuuse tutya kubanga mbadde era njala kugamba olwaleero nno bintu bingimuuko naye tugenda kukwatako wetukutte kusookera ddala tusanyuka ku lwa mukulu Muwanga Kivumbi okuva mu kkomera naye nga bamuzizaayo anti kyeŋŋamba nti okusookera ddala tusooka ne tusanyuka gamba nti nno tusanyuka tukokoonya okutebwa kwa Muwanga Kivumbi batukokoonyeza naye ebyo byonna babikole genda maaso badde nkuwuliza audio eyo simanyi oba osobola ogizanyira abantu oba ogenda okusinziira engeri gy'okiwuliddemu ku bwana Muwanga Kivumbi engeri yadde ayogeramu mulaba nga nadde ndaba gayo ono bamuyitaani ono akola ne Munyagwa ono yagenda ne Munyagwa yali muvubuka oyo omusajja Bigirwa ng'agamba nti ekiriwo nti Muwanga Kivumbi kucamuukira bucamuukiriza ebyo bigambo buli gwe bakutte ne bamuta Museveni obwo obukodya asobola obugamba naga nti genda oyo owande sina kyengenda kukola era ebyo byonna byayogera bateeka okuba nga byabadde mu ndagaano mu kuteebwa ne bamuta
ne bamugamba nti nze ndi wa byabufuzi n'ogenda okyamukirizamu abantu bange ndekanjogere Museveni bw'abadde abikola mbwe era abikolera ddala n'akuta n'ogera n'oyogera kakati nga tewali kigenda mutuukako. I was surprised nga musajja bazemu bamuwambi bamututte. So what is the problem now? Kansoke nkubuuze okyasobola okuddaawo n'omala obudde bwo ng'otunuulira Bigirwa Munyagwa omanyi ekyo kye bagamba nti wande n'essaawa enfu etera okukolayo ekintu ebala ebituufu yes naye tekijigana kuba nti nfu. A dead clock can be right mu kaseera we yafiira. It is okay. Tekigifuula namu. Era tosobola kuddayo after 10 minutes noddayo nogiconsultingako olabe oba ekyabala obudde obutuufu. Nalabye mu ggwanga ngazze nempulirayo ekintu ekipya kyebadde acreating within just a second ng'avuddeyo. First of all, the morale iyo gamba nti let's do it again ebadde esiriikiriddemu abantu abasinga balinga abadde bapoyepoyemu okuva president we yavaawo bla bla we yazze n'alaga ekyo ekintu wakikomyewo kati kyazzeemu nekisigikira. Omanyi lwaki tebaagala kuta Muwanga Kivumbi, tebaagala kuta Alex Waiswa Mufumbiro, tebaagala kuta baana ba Nuupu? Kuba emitima gyabwe tegiriiwo kulwa kuvujjirirwa ssente bwa Museveni. Bandabe bampeeyo nsirike baliwo okulwa Bannayuganda ababonaabona abasajja oba abaana aba NUP abali mu makomera. Emitima gyabwe tegikakanyadde lwakuba nti nno tebalumwa nti lwakuba tebalina bye bafiirwa. Nedda bali mu kukkiriza okunyigirizibwa olw'ensonga nti bakimanyi nti byonna bye babanenya tebabiza. Nze ndaba nnyo movies, ndaba nnyo films, naye sirabangayo firimu omuli character gye batomentinga, gye batochalinga, gye bahumiliatinga, gye baabusinga nga ku nkomerero ya movie tewangudde. And life is a movie. Bano abasajja aba gavumenti ya Museveni tebalina kye bayigidde ku gavumenti ziri endala. Mu programu ewedde nakugamba ebintu Museveni bye yakolanga ku Bannayuganda okumukyayisa oba okukyayisa Bannayuganda gavumenti gye yali avuganya, olwaleero tewali amuyambako kubikola. Opposition tebeetaaga kudda eri kufumbirira gamba nti nno bakuta opposition ne bamusalamu omumiro. Bo bennyini bano babikola ne bamala ne babiteeka ne ku social media. Oba kitegeeza kugamba nti obusungu bwa Bannayuganda okuboyiringa okutuuka ku kye bagamba nti enough is enough. Museveni ne famire ye tebalina gwe bagenda kukinenyeza, balina kwenenya bokka kuba baganye okuyigira ku nsobi z'abali be balwanyisa. Be balwanyisa babalimbiriranga ebintu bye bataakola abantu banyiige. Naye kati bano be babitukolera ddala tunyiige. Naye ffe tetusobola kunyiigira ku peesi yaabwe kwe baagala otunyiriza. Kubanga omuntu bw'abanga ateze omutego n'akugoba nga akuzza omutego gwe yateze gye guli ng'ate naawe omanyi nti yatezeyo omutego, tosobola kukkiriza kudduka. Ogamba sijja kudduka, oli akugamba dduka gwe n'osigalaawo. Oba kitegeera kati waliwo abantu mu society yaffe nga bo bateekeddwa okubeerawo bewandiise bannattabula, beebo be baluswa kati be bassebwandagi. Kino nkikugamba tosobola kubanga wali obaddeko informa wa gavumenti nga wali obaddeko waayiso nga bw'owulira Charles Rwomushana, nga bw'owulira David Plukolo ng'omanya ebyama bya gavumenti nga gavumenti eyo tennakyuka n'ogamba nti naresigninga era nabireka. Where did you take that intelligence? The intelligence that you gathered during that time and more. If Bigirwa yali abaddeko informa wa gavumenti through General David Sejjusa oba Tinyefunza and other people ye bamanyi obulungi bakolera, how sure can you oyinza otya okukakasa nti bye yabegeranga gavumenti nga nakati gavumenti tennagwa kati nti tebakyamwetaaga? Kati wateekwa okubeerawo abantu abo abakola analysis ku buli mbeera nga bakumalamu essuubi okulaga nti era ze mulaba omanyi waliwo kye bayita reverse psychology, ng'omuntu asobola okujja n'akumalamu essuubi
mu ngeri ya temulwanye temuyombye tugenze ku street. Era namulaba nga ayogera ku basoga emabega kaawo nti jeno we yagenda e Busoga Muhoozi aga nti abasoga bali bakkiriza omusajja yaze halina security ye president. Reverse psychology preparing abantu akola he is paid byonna byayogera he is paid era bw'amala okukola ng'akwata kagundi ka video ng'akaweereza bakama be. Kati nze kubuuza omanyi omulimu Bigirwa gwakola nti kati this is his business wajja ssente ndaba masuuti omuntu ng'ovuga emmotoka nga tolinayo dduuka nga tolinayo business kagubeere mu ddala gwa capati oguleeta emitwalo 2 buli lunaku ng'emmotoka ye ebeeramu amafuta ng'osobola okutambula osobola okuŋŋamba nti n'omuntu oyo asobola okusabayivinga omwaka gumu myaka 2 ng'essuuti abaaja ajambadde bulungi nnyo essaati afunyeeyo n'empya naye nga talina mulimu gwonna bwe mulowooza bannayuganda abasiru tebalaba abaira ne bwana kwezi nga batudde bali mukola kantu kati ne bagaba ne ziva mu kyalo bagaba ne ziva mu kyalo nkubuulira abo abasajja bali ku payroll balina okucreatingawo kikateri ekiraga nti nno waliyo abantu abasobola okuvaayo ne bakola analysis waliyo abantu abasobola okujja ne batemaatema ensonga. Era kati bwe tubeera eri ku Twitter obalaba nga bateekayo if voting was today who would you vote ne bateekawo amannya Kyagulanyi Museveni Muhoozi naye bamutadde mu race. Kati nze ebyo bwe mbiraba I don't comment, I don't like, I don't do anything. Ekyo mpitako kiyite. Era ogenda okulaba nga bugundi bwabwe obuliko 13, 12, 15 ze likes eziriko, ze comments eziriko. Twitter enyiiza kyobola basiriyo. Twitter enyiiza kubanga ekuweerawo. Ate teriyo omuntu ali ku Twitter. Sawa buli omuntu ndaba afuuka si. Kino kikugamba teri muntu ali ku Twitter goyinza kulowooza nti osobola okumusiriwaza. Kuliko abasajja ba NRM ku Twitter boyinza oga nti abo babeerawo ku spinninga ekya NRM kyonna bakirungi oba kibi bateekeddwa okukipushinga naye tebawera 50. Tebawera 50. Nina omuntu gwe njagala ntunuulidde Kabanda leero oba lwadde leero ng'ayogerako ono omusajja gwe bayita Power Patience. Omusajja tamale gwe Odrek Rwabo naga nti ono naafuuse enemy wa ddala. Era twetaaga omukolako n'akabirya katambula nako. I was like, ono guy ng'agamba twetaaga omukolako era tujja mukolako mu bannambiro. Kakati bw'olaba Kabanda byayogera byonna si bigambo bye kuba ye nga Kabanda talina yadde busobozi bwogera ku mwana wa First Family. Nkikuddemu buli owulira ng'ayogedde abanga amanyi buno obutamiivu bw'oku kyalo ekiro nga mubadde muli ku mufu oba bumanyi n'okuvuma emirambo kayinza okuboneka agamba njogera erinnya lya Luzungu Daudi ogenze naye bannaye tukuwonye obadde tokyakkiriza baana kusiba mbuzi ku ttale ng'ategeeza nti abadde akwata abakazi. Kakati ba Kabanda beebo be batamiivu b'okumufu be bali be Bigirwa be Luswa mulimu ab'amasuuti nga bw'olaba Munyagwa Mubaraka mulimu abalala nga bakola analysis ogenda noga Honorable Nsereko wamwe oyogedde bulungi nkolaba ali smart mu presentation kwegamba basetinga ab'amasuuti bavedevede buli kategori buli omu abateeka. Kati osanga omusajja mukasambidde nze nali mpa respect mukasambidde n'akutemeratemera ensonga ebyonna byatemyetemye nga bikyamu. Kati abantu abasinze okwonoona kye twandiyise Uganda bali mu masuuti bambadde amasuuti batuula ne bakola pulaani zaabwe nga abantu abawansi babatuddeko bwe bati naye nga bakulaga nti nno bakolera abantu bawansi naye nga babataddeko obubina bwabwe bali mu masuuti. Kati kankubulire nziruseeyo mangu ku kya Muwanga Kivumbi. Muwanga Kivumbi bwe yavudde mu kkomera
nkiretere mu kya Bigirwa. Wabadde oyagala aveya asirikagaye bannange mbadde mu kkomera mbonyebonye nnyo era kaakati ebya struggle mbivuddeko kuba kye baagala okuwuliza abantu. Mwanga Kivumbi kye yakoze omuntu yenna ng'akimanyi talina musango gumuvunaanibwa asobola okukikola. Jjukira abasajja bano be baagamba nti batta Kaweesi bwe bava mu kkomera baagamba nti ffe tetuttangako ku Kaweesi. Naye nga n'aba bateekayo mu makomera bakimanyi nti nabo abasajja tebattangako ku Kaweesi. Oba tutegeera kye kugamba. Kakati omuntu nga Mwanga Kivumbi, he has been in parliament for over 15 years. Around 15 years. He's not a mediocre. He's a politician gotasobola kuyisaamu maaso. Mwanga Kivumbi akusabye accountability ku bantu 10 omwali n'abasirikale abattibwa mu maaso ga geeti ye ne mu geeti ye munda. Before you nga yaliwo. Ate ndi sure nti video omanyi videos most especially CCTV footage tezirimba byonna ebyaliwo ateeka okubanga yabijjawo n'abako yabikkulira. Kati okukwatibwa kwa Mwanga Kivumbi bateeka okubanga baali bamusaba bujulizi. Tuwe CCTV footage, tuwe gundi ezo nga bakwese kubanga baagala kujjawo obujulizi obw'abantu bali abaafa bakimuteekeko nti nno ye yaviirako abantu abattibwa. Tojjukire bisitole busimanya yaleka abagunzi. Alina statement gye yakoze nga n'agamba we yazzeeyo ewaka n'alabye ekifo we baakubira mikwano gye bamama ndakazadde beganga abantu be yasoma nabo aba 5 abakazi. N'agamba nti waliwo omuvubuka gwajjukira obulungi tiyafuluma mu lujja ne bamugamba twagala gwani n'abagamba nze Mwanga Kivumbi. Awo baba bamubuuza Mwanga Kivumbi alidudde wamu omusajja n'agamba yenze ne bamukuba wanesasi nga bamanyi bakubye target. Mbuye we yagamba yenze ne bamukubira wano n'afa. That's a statement n'ingamba. Kakati kyeki kyegaye nti n'abasajja ebintu bye bakola baabikolako dda oba baabikozesaako dda gavumenti ziri. Kuba jjukira ne mu gavumenti y'Obote mwalimu abaawagiranga Museveni nga bakola ebikolobero gavumenti bagikyawa abantu basobole ogirwanyisa bagisuula era kye baakola. Kaakati bano abali mu buyinza olwaleero bo ebyo tebabiyize. Bo balowooza nti abantu basiru okusirika kw'abantu balowoozeza nti nno kwegamba bakiteekenga for granted. Balowooza nti abantu mu kusirika nti tebategeera bigenda mu maaso. Oba kitegeera kati Mwanga Kivumbi byonna interview gye yakoze ku CBS nze nga bwe ndaba ne ebigambo byeyogedde ng'ali mu maaso g'abantu be n'okuddamu okukwatibwa kwe, that is not a surprise. Kakati gwe singa obadde gwe nga gweye kuba kati nze nakugamba omuntu we bamusiba mu kkomera kasa wayitawo wiiki egi aba avuddeko kye wandiyise fiya n'asigala ng'agamba ekijja kikole ki. Kati kyogamba nti okumuzza mu kkomera mbu kati yatidde nnyo okusinga ebbanga lyamazeeyo. Era ne weno mu statement yadagamba kati yamanyi mu kkomera ogyeyo bibiri either fiya oba obumalirivu. Kati tasobola kubanga yavuddeyo na fiya mu kkomera. Kati bano abasajja bye bakola basajja mmwe Uganda tegenda koma ku Museveni. Muhoozi temulaba nti no amaanyi. Muyinza okubeera surprise dinga Muhoozi taata we amuziise. Ewagwa omuzira tewaba wanene waba watono nnyo bwe wati. Abasajja ababadde ab'amaanyi bafudde ebintu ebisinga okubeera ebitone nnyo. Kuba Muhoozi gwe mutiisa abantu afessa seeri era nga libasobola okuba nti bakubye Yasin Kawuma. Kyova olaba nti naye bw'aba atambula atya. Kati bw'abanga ddala musajja mumalirivu buli kimu nga buloganya he's a general. Atambule nga talina bakuumi agendeko mu kibuga Kampala nga talina mukuumi. Ezemundu zimukuuma naye mbakakasa era ekigenda omutta tekigenda na kuva wala nnyo. Golowooza nti nno buli abamutambulirako basanyufu. Si buli. Wangadya we tujjidde wano ng'asuddewe
asuddewo town akkiriza nti ekitongole kye baali bamukwasa ekikuuma eddembe ly'obuntu kiremye okumukuumira eddembe ly'obuntu nga ye omuntu n'akisuulawo. Twali kwena emboozi last week ng'agamba Museveni amukolera ekintu kimu bw'abaddamu okulonda alondeyo abantu abatatunuulidde ARVs eddagala lya ARVs abatakoweddwa abatalina mabanja era n'amugamba si ekitiibwa era mu kitongole ekyo omulundi oguddako naga ye contract ye n'atera okuggwako tagirinze kuba ibadde eggwako next year nga mu around November tagirinze n'asulawo town. Nalabyeko mukyala Betty Namboze kaga nti omukyalo ono ali mu kugezaako okukozesa abantu abali ku ludda oluvuganya oba abanyigirizibwa nga ayagala okugira ebigambo ebisobola okusanyusa eri abantu abali mweyembera nti ono naye ali part of us. Naye mu kaseera ke baanoonyezaamu obwenkanya nga tudde mu ofiisi eyo yabakkakkanya nnyo. Kyamaze kumutuukako nti naye yennyini obwenkanya bumulemye okwetuusaako nga chairperson n'agamba enough is enough. So are you ready guys to welcome this person in the community fully respectful n'okubeera nga ali peacefully mweno society ku ekyo kyakoze ekyokulekulira mu mbeera bwekyo kyosiga gamba nti kyokungula akungule kye yasiga. We are not gonna feel sorry for her. We are not gonna like shower her with pity. Wangadia ekyekyako kantu katono nnyo kensobola oku appreciatinga nti at least osobola okufuna mu kyebandiise moral authority n'ogamba nti ebintu sibitambula bulungi n'ogamba nti nkitadde. You have disassociated yourself from the abusers of human rights kubanga naawe obaddemu omuntu bw'akuleetera omusango nga tonnaba kumusalira musango sooka omuwulirize. Jukira bwagoba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu maaso go n'obukambo obw'amaanyi naye nga weefudde eyali talaba bigenda mu maaso. Osoma amawulire, olaba TV, oli informed kubanga omanyi omuntu bw'obeera executive director. They give you briefs. Ate bantu tebaagala babeera awo naganze ebintu byamu bye sibigoberera nnyo omubeera okukwasa. Nedda baba babimanyi naye baagala kwedistancinga. Omusajja gwe bayita abamu bakadde kati otunulira bwana Kasayija oyo nga ku bintu ebigenda ku internet oba ku social media nga yamanyi kimu kyakuweereza WhatsApp akulimba nga ne voice note alabika tagimanyi akulimba babimanyi beebuzaabuza. Omusajja gwe bayita Livingstone Ssewanyana owa Human Rights Foundation nerabidde egundi ye. It is like foundation ndoza for human rights initiative. Yeah? Y'omu ku basajja abamaze ebbanga eddene nga batakkabanira okulwanirira eddembe ly'obuntu. Dr. Livingstone Ssewanyana musajja mukulu mu myaka naye ali informed nti n'omuntu gwe baafumise ekikwanso nga baamukutte n'avaayo n'ayogera ku internet oba social media asobola okumanya erinnya lye, asobola okumanya gy'abeera, asobola okumanya poliisi kiki bwe kyabadde oba kitegeera. Tosobola kuŋŋa nti omuntu ali ku level ya executive director nga omuyiwa w'omusolo akusasulira ssente z'amasannyalaze meaning nti amasannyalaze wo tegagenda kuvaako ng'akusasulira DSTV ng'akusasulira buli mukutu kw'osobola okujja information yonna gye weetaaga nga n'ekitongole kyo kirina ssente ezikola research. Oyinza okubeera unaware of what is going around in Kampala. It is very possible. It is impossible. Okitegeera Kakalamu bano nze nga bato era kwa example nina omuntu omugenda sanga mu kivvulo ekimu ambassador ndowooza ali mu bwambassador nali simanyi nti abamu bamanyi n'aŋŋamba nti ebintu byebyo singa teyali mwana wo mwana wange sanditegedde nti mu nsi gye muli kati nga mwana we yali abiraba n'abitegeezaako kuwona omuntu naye nga omuntu ono yeyandibadde omu ku abo abantu abasobola okugoberera n'okumanya bano abaana bakola batya kiki ekigenda mu maaso ne bano abaana ye yaŋŋamba nti twazalibwa oba yaŋŋamba before computer tabaagala kumanya abantu abasinga Museveni be yalonda mu bitongole ebyenjawulo okubuulira ekkirizo bagamba nzikiriza nti no they are not up to date or up to speed with the internet.
naye kyesisobola kukkiriza kyekugamba nti bw'obanga you're not like a social media consumer, your consumption should be directed to research. Kubanga gavumenti ekuwa a full department research bakule omanyi kibaita research. You don't just sit in your home and then you come up with a report. Olina abantu bosasulira nti ne bwowulira gokimanyi nti nno era nga bwolaba ono omukazi Anita Amongo yabeeranga ku parliament ne baleeta ku social media ne bagamba kwabaddeko omukazi ng'atulugunya omwana oba otegeera ku social media. Ombaka wa parliament n'abayo n'agamba, Honorable Speaker, I saw a social media video. It was so terrifying. I saw a woman beating up a child. We should do, I mean, tuino kulaba. Speaker of Parliament n'agamba, yeah, that is very important. We should not allow parents to torture their children like that. And the police should follow up to the latter. Homo tegera. Ngenda kwa scenario ziringa 2 oba 3. Waliwo omusajja yakuba maama we. Oba yali mu mambuka eyo. Ne wabaawo n'omulala era musaidize mu West era yakuba maama we. Nkukakasa ebintu ebyatuuka ku floor ya parliament. Naye nga source ya information ki? Social media. Kati social media bwevaayo n'egamba nti Anita Amongo bawadde ba commissioner milioni 5 respectively. Yagamba, we cannot debate something which is from social media. Oba tegera kyekugamba. Ye bwe yalinga alwana ne Zaake okugaa nti Zaake yayisa mu speaker maaso, yapostinga ku Facebook nga bamaze okuwangula empaka e Rwanda n'avaayo n'amokinga Zaake n'agamba nti omuntu eyali agamba nti baamumenya amagulu yatuleetedde gold medal mu misinde gya parliament. Kati n'ono naye nkuritayiriyetinga n'abaako kye yayogera on the same matter ku social media Facebook. Ye Zaake kye yateeka ku social media kyamutwaza mu disciplinary committee, naye nga yali arespondinga ku kyoli ekyokumumookinga. Ekyono ekyavaako Zaake okurespondinga kyali ignored. Oba otegera kyekulaga nti they just decide to consume what they want that like satisfies them, but they don't want to admit nti buli kintu basobola okuba nga bakiraba. Okay, njagala tumalirize ne mwami Joel Ssenyonyi. Nabadde mu parliament nga ngezaako okugoberera ekyabaddewo nga bagezaako okulaga nti kye bakola bali bakikozeeko, tekyetagisa kuddamu ku debatingako, already bakigoba dda, but ekiteeso kyakomyewo. Nalabye bamuyita Namara yagezaako okubate nga abamuwadde bbeetu, Tayeebwa yamuwadde bbeetu agenda addemu afune ennongoosereza, akwatagane ne bantu ne Genoa, akwatagane ne ba finance bikoze bitya, batuule wansi bayinza okukola ennongooseza mu kujja leader of opposition mu parliament, oba kumuteekako nabo bamubeereko n'obwannannyini aba parliament administration. Ekisinga okwewuunyisa era ekisinga okunyuma mu bino, constitution ya Uganda si administration of parliament. Constitution ya Uganda yeteekawo leader of opposition. Yes sir. Oba okategeeraako. So si administration of parliament. Constitution ya Uganda egamba nti anaafuna obuwanguzi over 50+1 vote anafuuka president wa Uganda. Ekibiina ekinaabeera n'ababaka ba parliament abangi mu kino tetutegeeza NUP. Ekibiina ekinaabeera n'ababaka ba parliament abangi, FDC yali ebaddeko nga yesinza ababaka ba parliament, yali ebaddeko nga yesinza ababaka ba parliament, and Winnie Chiza naye yakolera ddala bulungi. Exactly. Kakati bagamba nti mu kaseera kano bakaleeta etteeka guno omulundi gwakubiri mu kiseera kya NUP. Guno omulundi gwakubiri. Kakati njagala okubuuza Thomas Tayeebwa okulekanga naye kati yagadde tugamba nti kati naye afuuse. Omanyi waliwo omusajja yavuma Abaganda n'agamba nti Abaganda balinga buno obupiira bugali mpitawa, osobola okukakozesa bw'omala n'okasuula. Kati njagala kwebuuza nti Thomas Tayeebwa okuleka nga atuuse ku level y'okuba nti naye kati afuusenga bwe baatuvuma ffe Abaganda, nti naye basobola okuba nga bamukozesa
akaseera kagenda kutuuka bamusuule nga mukama we bamusuula. Nze mu kulaba okwange siraba na nsonga lwaki yandibadde asobola n'okuwawwe ku kintu already kyali withdrawn in the last parliament. Actually kyekimu ku bintu ebyasembayo mu parliament ngenaatera okuggalawo etteeka lya lumu. Ekyokubiri, kati gavumenti eyagala tugamba nti eyagala kuba nti ye kulembedde nga munoga nti yereese president, ate era gavumenti yemu eronde n'abagenda okugivuganya oba bagenda okugiwakanya. Twagala kwebuuza nti leader of opposition aliwo olwaleero kwegamba abavuganyiza bubi ababanjiza bubi accountability nti mwagala okunoonyayo omulala abattira ku liiso ng'ababuuza nti no sente za URA oba sente za Civil Aviation Authority oba eza Uganda Airline oba ze mwawa Amina oba ze mwawa bano abasimaya abamalagala oba zino nze ndowooza nti bano abasajja ba NRM Mukama Katonda nze sisala nnyo kwagala kusabira abantu kibi naye nandisabye buli musajja wa NRM ali mu parliament mu mwaka gumu in the same year kyentegeeza buli omu ku babaka abali mu parliament bandibadde bafiirwayo ku abantu abo bebasinga okwagala ennyo naye nga togeza n'okisalamu buuza ensonga lwaki tebabeerangako mu parliament ne baleetayo tteeka oba bbago nga liyamba abantu be bakiikirira abantu ababalonda. Buli kintu kye baleeta kiba kiyamba bo nga bba abali mu parliament n'eryo etteeka lye baleeta administration of parliament. Nati mu program wano ne nkugamba omuntu ekintu kyalina okusooka okulowoozaako omubaka wa parliament owa NRM kuziyiza nguzi nga tonnaba kugamba nti nno buli anaakwata ku ssente y'omusolo kalabba oba kusibwa mayisa kumusesemya byonna byabbye byonna bye bakola kibanga banogamba nti byakumala biseera. Bo balinga kati abagala nti baagala bateekewo embeera nti bwe baba babba ssente y'omuwi w'omusolo teriyo muntu agenda kubagambako n'oyo yandibadde abagambako be bamubuulira engeri gy'alina okubagambako kubanga abeera muntu waabwe. Nakugamba muhoozi bw'aba ategeera nga ddala takkiriza mutegeerera omuntu gwe yandibadde asinga okwesibako okwagala ng'amukubira n'essimu buli lunaku yandibadde Joel Ssenyonyi ng'amuwa information ng'amugamba wano waliwo kino naye ffe tetusobola kukireeta lwa nsonga nti tuli munda ng'akwata information ng'akimuwa deliberately ng'amugamba nti you have all what you need. Attack. Otegeera kyetegeeza attack. Naye kati muhoozi asigalidde ddala mu kifaananyi kiri kibayita omutamiivu waddanga ategeera nga omwenge gumaze kumuggwako n'alukadde engulu n'agamba nti koze ndi luddawa waliwo omusajja gwe banyumiza nti yagenda n'anywa nnyo omwenge kati agenda okugenda mu mmotoka nga buno gamba nti agula emmotoka yagulawo buutu ng'atuuka mu buutu ng'atuula mu buutu atuuka mu mmotoka nga gamba naye ababbi bano ababbi nga ababbi ne babba ne steeringi yange kati ngenda kuva nkyawa mutamiivu agenda okujjukira nti nno ababbi tebabbye emmotoka tebabbye steeringi ye ng'omwenge gumuweddeko ng'ali mu buutu. That is muhoozi for you. Kati bw'abanga tasobola kusolowinga ekyo kyayita pride teri muntu agenda kuwa kitiibwa nga tokyewadde. Ekitiibwa tebakisaba, ekitiibwa kijja kyokka. Nakugamba kakalamuze buli wembeera n'omuntu ne bw'aba mmanyi ne bw'aba tammanyi. Bw'aba Munnayuganda ogenda okugira nga ataddeko ekyamwami Matovu. Yeah. Mr. Matovu, I have not told anyone I don't like titles, but naturally kijja. You are a general in quotation or in quotes. You don't need to force people to call you a general. You earn it. How do generals earn their titles? By displaying discipline. Discipline of the highest order. Kubanga gobera kyakulabirako. Okola ebintu waliwo abasajja nga teweetaga namugamba nti eddala ono general. Nga ne batambula butambuzi olaba general. Mulimu n'abalanga tebannatuuka ku rank ezo. Naye ng'ogamba kati nze nyina omusajja abadde mu poliisi bamuyita Sani Kasingi. Oyo ne bangamba nti bamuwadde obwa general yadde si musirikale. I salute ne ngamba yes
He's a man of integrity. Waliwo abasajja nga bw'olaba Fajiru Mande. Those are the true generals because whatever they have done or lived, they've earned it diligently. Teweetaaga kukaka muntu kukuyita kyoli. Bikola bulungi ebintu byo, ebikolwa byo bye bigenda okuaningira ekitiibwa kyonna ky'oyagala. Ebyo bye bakola ku Joel Ssenyonyi. Joel Ssenyonyi si yagenda kubeera leader of opposition yasembayo. Ekyokubiri, leero NUP eri mu opposition. Mwaka ogujja oyinza okwesanga nga NUP eri mu ki? Mu drive seat. Nga gwe tteeka lye wakoze nga likkubi. Ate butayiga ebintu byonna bye muleese nga mwagala kuba Kyagulanyi oba kuba Nuupu biritariatinze bibaddidde naye mugaanye okuyiga. Bwe mutyo bwe mulibeera temuliyiga mugenda kufa bubi. Waliwo omuntu okuba nga ssente zonna ozirina nga ne bw'oba okubidde dokita yenna oba ali Germany oba ali Bungereza oba ali Italy asobola okujja naye nga tasobola kukomyawo kye bayita bulamu. Ng'ogenda. Waliwo kati abantu be tutakyayogerako. Kalangwa tetukyamwogerako nga yabonyaabonya abantu ewammwe ye Kayunga. Nalabye muganda we mbwajja. Ajje. Yayambadde ne suuti ne ayambale suuti ey'omugenzi. Kati oyambadde ya mugenzi ate lwaki oyambala ya mugenzi tungisa yiyo. Kasa yamutuuse n'agamba kati kentuuse ndowooza ne byali mbisobola. Kitegeeza oliwo yakoma weatandikira agenda kutulugunya agenda kutta agenda kubuzaako abantu emirembe. Naye eky'omukisa omulungi nze ngenda kwebaza muganda wange era mukwano gwange era pulezidenti wange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti okuva lwe yajja mu by'obufuzi wajjawo akatambala k'obutamanya abantu ebintu kati babiraba. Omuntu yenna Nuupu bakoze ebintu. Omuntu yenna ajja tolaba Wangadia era ajja tumulaba bwe tuti abaana bazannya buzanyi nindaba ebintu abadde batagoye. Walabye n'omusumba eyalumbye pulezidenti waffe omukazi. Waliwo omusajja yabawuwe n'agenda bw'ati kalina njagala okubuuza eyo kati yenjiri gye mubuulira. Mwe mwennyini mugamba nti Mukama Katonda akujja mu bwavu n'akujja mu banaku n'akutuuza n'abalangira ekyakikola otudde waka n'otuuka n'okkiriza. You guys mwe abatalina njiri bwe muba temukyalina njiri sit home. Naye olaba Pastor Bujinga apoowa. Olaba Bujinga yali amutaddeko amaanyi ya Rabbi. Yakkiriza n'ajja ku pulpit n'agamba ntayi omusajja omwogerako bw'omugezi endulu yonna neegira abasajja. Katonda yamusaasira yalina Katonda omusajja yayogera ku Kyagulanyi ne bamubanja Pentagon ndowooza nga ne mutulo yebaganga Pentagon n'atuukanoga Pentagon yanyoko nkubuulya n'olunaku olwaleero ndowooza muli agenda n'agamba omanyi atasonda nko yadde 10 naye akubuuza Pentagon ng'omanyira wanti no teyasonda. Sente baziweereza ku ssimu, sente bazireeta. Okimanyi tolina ali kati kankuula ekyo. Atandika n'anoonya nagasi nga kisobola okuzimba ekizimbe ekikeera kino kikugamba kakalaamu. Tolyanga sente y'omunaku. Olyanga ez'omugagga munna asobola okutegeera nti nno omugagga abeera n'ebizibu. Kuba kati olaba abagagga. Omugagga asobola okumanya nti nno omugagga munna nga alina ekizibu kya biliyoni. Nga akubanja miliyoni 8. N'omugamba nga nange mpaamu emyezi nga 6 ajja kitegeera. Omwavu bw'aba yakoze n'omugamba nti ogenda kusasula emitwalo 5 bw'otamuwa ssente ze zonna z'olina ziba zize. Bagagawulidde ku ssente zaffe ku mitwalo engi gyakubanja. Kakati Bujingo yatuuka ekiseera Pentagon nemufuukira Pentagon. Wuyo omusajja afiiriddwa mukwano gwe Ismail Richard amasasi gamukubye tegayingidde mu gundi atandise okunyonyola ebituli by'amasasi. Omusajja buli kaseera ng'ali ku manyi okubeera ku defensive nga go abeeranga mu driver's seat naye nga kati oli ku defensive nga nkubikkulira olaba ebituli by'amasasi omwana ajja kugamba nti nze nditoma mbikkulira ndabe bakugoba tebakukutte omanyi ensonga lwaki bakiyita favor. Katonda bw'akuggyako favor Katonda bw'akuggyako ekisa tekikuviirako awo omulundi gumu kigenda kisereba mpolampola ng'abaali batakulinaako bibuuzo batandika naye ono abatakulinaako bye bakulugunyako nga sooka oleke wait a minute. Kubanga nange mwennyini nali omu kwabo
Watuke sanoga simuvuma simuyombesa naye nalinyamu wamwesonyiwa nesonyiwe kati atasoliwo sigamo baya yalina kye yankola kuba namuwulizanga every night yekiro talina kye yankola kati ze siina naye nakerawo kino kikugamba simwewanirako naye omusajja oyo okuva lwe namutwala mu kooti ng'ayokeza bayibuli obulamu bwe tebuddanga mu kubeera kyekimu yes sente ayinza okuba ng'azifuna naye essanyu kye bayita essanyu joy happiness disappeared. Bwe omusajja osobola omulaba ng'ali embizi ye ettama ne lijja n'osala akawalaatako n'ofuna olubuto naye nga toyina mirembe. Waliwo baseeko mu nnyumba nga buli weeyobaka ogugumuka. Musajja yagenda yali ku pulpit naga banange nnina ebizibu naye omusumba bwatuukire omanyi nze omusajja we namwagalanga nnyo nga tayambala masuuti yetungisiza saati ze za solti t-shirt ze najja n'abulira ekigambo buli muntu n'addayo ng'abulira ekigambo nga bakibuulira bafaanagana naye kati Makula yamuteeka ku Makula level aba amasuuti oyinza okugamba nti kati ali mu texado ayinza okuba nga kati suuti ayinza okwambala esuuti eya miliyoni 10 kkiriza oba ogaane ajambala nate mulaba kooti yatefaanagana nampale ati kati ate zo ezisinga okuba ez'ebbeeyi is a bay why designer suit gundi design blazers nze kyentunulira ku nuupu eno ekyenjize ku bintu bya nuupu bino ekisooka nali sigoberera nnyo byabufuzi before ebimu nnyiza obiwakanya ebimu ne sibiwakanya saategeera nnyo kyali ku biseera bya Besigye naye omukazi gwe bayita Winnie Kiza namuwulirako akoze nnyo simanya wani yaddako awo oba yali ani sijjukira Ochan samuwulirako yadde kaakati ndowooza mu Leader of Opposition nawulira nnyo Winnie Kiza nze kati mu Leader of Opposition abasajja abasinza okukola ebintu by'oyinza okugaa nti nno bibadde birungi mulimu omusajja bamuyita Ogengala Tigo. Ogengala Tigo y'omu ku basajja basooka okubeera Boko yaliwo FDC. Then ne tufunayo Neifa Nandola Mafari ndowooza yadda mu kya Ogengala Tigo. Then we tuvaawo ne tulyoka tufuna Winnie Kiza. Winnie Kiza ekyamufuula ow'enjawulo olw'ensonga nti ye mukyala yasooka okubeera Leader of Opposition. Kati yalina that like leadership figure ate n'abeera vocal nga she speaks ate ekyomukisa omulungi nti yali ava mu area yalina kyewandiise ebizibuzibu Renzururu kati n'abeera mu kaseera nashininga kati omulala owokusatu yaliwo naye nga bambi alinga ataliiwo ye gwe bayita Achan Afoya Achan. By the way, nalimve China twali naye ku nnyonyi emu samuwulirako olyo ne FDC. Kakati omuntu gwandibadde olowooza nti nno eyandibadde asinga okunyumirwa obwa Leader of Opposition n'abutulamu bulungi kyokka nga kati agenda nakwevuma lwaki yafuna obwa Leader of Opposition ya Mathias Mpuuga kuba legase ye gye yazimbira ebbanga lyonna ery'ebyobufuzi yamuvaako mu kabanga ke yatwalira ssente za bannayuganda si zeezo zokka zoyinza okugaa nti nno ze zandibadde zimunenyezebwa naye nga mumanyi ssente y'ekibi evuga nnyo n'okusinga ate ziri endala kuba Mpuuga babba ssente za gundi za cooperatives kati Masaka awo balina cooperative gye bakola over 30 billion. Era eyo report omuntu gw'oyinza okugamba nti nno yeyamba Mpuuga ndowooza Asumani basaalirwa yali chairman wa paaka ne bakola okunoonyereza tebasoma report eyo mu parliament ewedde yesavinga Mpuuga kaakati zino miliyoni 5 oyinza okugamba nti nno eyo yeyali climax ya ssente z'omuwi w'omusolo za Zaria tali bulungi kati omuntu gw'oyinza okugamba nti he is the Leader of Opposition the true face of opposition is Joel Ssenyonyi. Olwaleero ayambala ekifo ekyo mu myaka gye emito egy'obuvubuka n'ajjayo amakulu gaakyo in totality. Oba oyagala oba toyagala oba omwagala oba tomwagala nti ne bw'abanga omanyi kankubuulire obulaba bw'oba oyagala kulaba abasajja be bayita Leader of Opposition tunulirako omusajja gwe bayita Malema.
Malema abeera mu parliamenti nga mulimu Cyril Ramaphosa n'amuvuma straight. N'amuvuma ze watali gavumenti n'abikkako. I mean, kubanga obeera mu parliamenti, ebibya parliamenti bikoma mu parliamenti, tobitwala ku street. Singa ne wano prime minister wawa n'ono Gayo ono PP. Tomulaba naye nga amuyisa MP. Yeah. Kakati premier. Kakati ono Gayo ono wa opposition oyo bamitwaye Pola. Kakati kyenjagala okulaga. Kakati bano abamuhoozi. Waliwo n'akawala ake UK. Oba akawala kagundi ako ka Nigeria. Aba PLU obuzibu bwe balina. Tebasobola kwawula nti omuntu abeera ku floor of parliament abeera ne immunity okwogera ekintu kyonna because ali protected by that institution. Kati bateekamu feelings ne balaba social media baga ono yazala yeranka lwaki wano teyamuyise jeno mu mawulire osobola okwogera ku jeno nga President w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yasisinkanya abantu n'agamba bw'ati kati bw'oba oddamu okumwogerako mu story toddamu kugaa nti President w'eggwanga Yoweri Kaguta oyizoga Museveni n'agamba bw'ati kati tosolaga lwaki amuyisa Museveni lwakitaddeeko ekya President olaba bamunyooma in the media oba mu journalism omuntu kasita omuwa title ng'otandika ewaddako ogenda freely. Kati ne parliament bwe kibeera ate parliament beeyuliza nayo kyobula nti no balwana n'okulwana naye kizibu okusanga omuntu nga balwanidde parliament ate no bazanga nga bagenze mu kooti bigweraawo oba kategeera. Kakati kyolina okumanya kiri kimu kyokka bannayuganda okwenunula kugenda kujja naye nabagamba tekugenda kujjira ku soosi abajja okufa bajja kufa n'abanaawona bajja kuwona kulw'okununula ensi yaffe Uganda. Tetugenda sukka wano baganda bange na kulakutwala n'ensi yange Uganda takumira mpeera bankumire. Bye-bye. The Answer Channel, a solution to every situation.